po jako akawuwo. Omuntu yenna ne bw'aba ateeberezebwa atya mutwale mu kkooti sigamba nti nno bayinza okuba tebalina musango. Mu kukwata omuyimbi wa Kadongo Kamu Vincent Segawa gye buvuddeko mu bitundu by'e Luweero n'abavubuka bawera ddala 49 nga bano ba busiraamu bakwatibwa wabula nga bano bazuuliddwa mu kikomera ekimu ekisangibwa ku kyalo kya Mpisi mu disitulikiti y'e Mukono. Wiiki ewedde ebitongole by'okwerinda byagenda e Luweero eyo ne bitandika okunoonya abaana abaali bali mu kusomesebwa obusiraamu ne abawamba ne abaggalira. Ebbanga lyonna nze nga minisita wa internal affairs nafuna amawulire ago. Bino olugudde matu g'omubaka wa Mukono North mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Abdallah Kiwanuka azambalidde ku mugongo nga nswa okwolekera ekifo kino wabula ng'onaasanze akaseera akazibu okutuukayo. Nengezaako okukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo nga buli omu yeegaana ensonga eno. Neera nga bw'omanyi nti ekkumi terikyawomu era nafunya intelligence nti abaana bawambibwa iso ne babatwala embuya n'omwana ne babakakasuka ku poliisi bwe bavunaana emisango gy'obuyeekera nga bwe bakwata ne bayimaamu ne bakwata ne baseeka abalala. Omubaka Kiwanuka annyonnyodde nga bazadde b'abaana bano basusse okumukubira amasimu abayambe nga tebamanyi kifo kituufu bantu baabwe gye badde batwalibwa era ng'onayagala waakiri batwalibwe mu kkooti we babeeramu omusango gwonna gwe bazza. Babadde abaana babatraininga mu misango gy'obuyeekera bagende bagule ku gavumenti eno olutalo. Abaana kati essaawa eno nzudde we bali wano Kyampisi babaggalidde wano. Mutuufu ngezezzaako okuyingirawo babadde baŋŋaanya ne nnyingirawo era abaana mbalabye wadde tebansikiriza kwogera nabo. Bali omwo babaggalidde omwo ekifo tekiri gazetted si poliisi bataddemu bataliyoni namba eri omwo yeekuuma abaana. Mu ngeri y'emu ayagala mufuti wa Uganda ko n'abakulembeze b'obusiraamu okwetooloola eggwanga okuvayo boogere ku mbeera eno kubanga embeera eriwo evvoola nnyo eddiini y'obuyisiraamu nga buli akwatibwa abamusiraamu. Nene Seekamu bajje naawe vaayo. Bakutte baseekabo, bakutte bayimaamu bo, bakutte abazinyi, kati n'abaana bennyini abali mu kusoma eddiini yaabwe nabo babakutte babaggalidde. Oli wali osirise. Supreme Mufti muveeyo. Actually okusirika kwa mukubeera kutegeeza nti no muli wamu n'oli anyigiriza abantu. Omuntu yenna ne bw'aba ateeberezebwa atya mutwale mu kkooti sigamba nti nno bayinza okuba tebalina musango. Nange era ne babaama baabwe ne bataata baabwe bankubira bukubizi masimu sibamanyi nti mbamanyi ng'abantu. Tugezezzaako n'okwogera nayogerera ekitebe ky'abambega mu poliisi Charles Twine wabula ng'onaagaanye okubaako ne kyalambulula ku nsonga zino. Era n'abeeyiza abazadde nabo tubaprofayiringe kati abaana bafuna psychosocial support bamala okuzifuna we reintegrate them to their parents, back to their parents. How many are they? As per the information I had had, but now I can verify. They were 49, let's say around 50. Aliyesaga waliwa. Bahari ana mwenda nga nesaga wa 50. Aliyesaga waliwa. Beko atibamu tuwa ababa kwata wanga specific baba kwata. Bacha baba kwata. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Niwo omwana w'omuntu oba mukutte mutwale mu kkooti.